enkuko bya bimwe vimba liri sebe tongo ligalawo omwaka entiko y'essanyu tugenda kwesasuza emyaka gye tumaze ng'enkuuka nno ennyonja gye tulina ogimanyi amazina gaffe gali mu biwaddo tugalawo bya bimwe ne tugulawo 2023 abalimi bonna bakomediani bonna badije kasigaze n'omu ekigwo children's park weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna tegula mu lubiri lwonna lwakamasi ebirago nfofoolo keera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopita tukulawo n'embandi ku makya lukoba ku lukoba tunyanyagize emirere onoowulira enkuuka kulya kusanyuka kucakala kuvimba enkuuka 2022 vimba mujjajjebulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititife namaani emmaani ebiwala bijjeemu ebyakola hipsa zaagano kubalansinga mujje munkuuka 2022 vimba okuyingira kwa mutwalo kumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalongo abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka vip emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byogidwa bbs samona products baviation uganda leading distillers fast bridals mtn atwalo nebitegekebwa luba events gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nnyaffe uganda ng'okozesa enkola ya taptap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu ssimu yo odownloadinge app ya taptap send tap olwono naye weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code kasuku nga toyawuddeemu abali mu uk ojja kufuna pound 10 europe ojja kufuna euros 10 usa ojja kufuna dollars 10 canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya taptap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne him.This yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751 84 43 14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Okay, that my testicles they are swelling. They are falling. They are falling. Are they still from? Are they from up like ours or they are? But it depends. It depends the character you. Depends the monomobili gonse. Obyange bikyali intact nyo ninganga ovakado. Ate nina one. Oh, inasema omubad. Nina one testicle. Yekwata wonna. Akatiraba obisiru kati obadde oyagala nkuga nti na 100 testicles obadde oyagala nkule ntya. I have got one testicle. Nina ngawo bola ba fuckedo. Nakaliemu one seat. That a big one. Naye kati bannaffe abayika Windows bwabere ku byabwe birala naye zisimanyi musenkyali intact.
kati tugenda kukwatira wa tukwatire ku kino eno sibbala kati bino bikyati izo set si biki naawe ebintu bya set bino bya firimu zo kati bino bijjako osobola bijjako birabika very nice birabika bulungi tubirekeko amagezi go galina we gakoba amagezi go gakoma mu TV yo na radio yo olisima akasukula ivuo bwoberamu. But when it comes for performing arts, when it becomes for sets of bikore no muleka bikore chayagala muleka bikore never kwata onosobola situla emmeeza eri erwa eno gwolowooza nti ati twagala mubakanyama twagalamu nnyo okusinga abakanyama balina ebifuba ebinene ebiringanga ebyo abavubi olina ekifuba kya palaso tukazitowa kana tukaze eri nenda tukaze wano ati tugenda kukolera kano obadde yagala tukolere kaliwa kano kaveewo njagala kano kave tuyimirire webera tuyimirire naye nga tukatuleete entebe tukole seti bulungi kati kano kaveewo nentebe ngewaki togisuula entebe nyampoteketomumadeka netango katondeka naye entebe ekaddiyetomanyira naawe ati gisuulire ki obadda mwotudde ensawo ye etudde muki era yensawo esobola okugenda wansi eno entebe ekaddiye gemazima ejjana tugwira omanyira nnyo ebintu bikole nkuyambeko obikola mu nyumba yo naye wano wantu woletera amaalo nkalaba situla tuteeke wali kano oba tukolere kano tukolera kukyoyagala naye kale nolaba omuntu najja mumaka ga muno n'ogeefunza katuteeka wano bwanama muli bubi nnyo ate tuli babi mumanyira nnyo nammwe kati olinayo kasimuula buno tubujje. I can't stand it, that a place. That a place. Which that a place are you talking about? Oh, that a place. That a place. There I won't kube. I'm cutting you chimana. Na yeye mfufu nyingi. Dozo shiki. Ati ndabali mu America. Kama tuvumile kwecho. There's a lot of dust. No doubt mu America. Ekisike bateekateeka mu kirungulungu naye bakakona kisike naye bali eyo no bafa muzira kabafu kato kimala nakugamba nti kimala I have sinuses ogenda kunyonoona ennyindo. You have sinuses? Yes. Ani agambye ebiri nazo kateeka wano wooti kaletni jangu wekimi kati leeta olutebe jangu no jangu kimeyiye buli omu akimeyiye okay naye kano kanaatuulayo wano ikajja kutuulayo tata ani agambye odobirage ebiri wala nnyo olugezigezi kisusu ate balaga byaki buli omu amanyi nti eno seeti yo ate olwo amanyi nti zino zonywerako kyayo lekerawo ebyo ebintu wakati abantu bakumanyi you are rich man bamanyiko ki tiwali bamanyi no they know you are a rich man on what you have money the from fitting abana Uganda mfa bana Uganda buli muntu yenda aliyo bulungi bamufitina buli aliyo bulungi bamufitina so bagende bamfitini ndo bwerere guamanyira gwenda yichuli mwamanyire kwa fitina ne omuntu okukuze nnyo ndozo ki atujja mu muddo kati akambi atujja mu gwaki ene entebe mukituddemu nnyo nyoko gukitula mwe wanze neyo ate tukuwenye entebe jja kumenyeka any time eyo weight yote tula ku ntebe zayo you have got a big weight you're sitting on some gundi zange za dining ene buddemu obanya agituddemu nnyo ndene kati nawe mutoto gigira tuwesika nnyo okwesigama wesigamye nnyo
oli munene nnyo. Nawe twale erinde munene njakiro 14 uziweza nedda siziweza ebintu byo olyanga agenda okusiibula ensi omwana n'otuuka gwala pizza ego ndakulabye ku pati ya jjajjaawo wandabye nenze nsaalidde kifamire kyammwe nga muli banenenene nnyo alabye ekivubuka ekimu oba kyekikutulo kyo oba kyekikulu kyo akira kizina amazina mayitirivu jjajja yansanyusiza bambi amawazape wamulabe jjajja wange omanyi how you feel okingoyo omukazi omukadde ngoyo n'olaba ng'ettondo limu lyavaamu abantu mutwalo etondo lyakyo etondo amazzi sinaba kukyogera mbadde nsobola okukyogera bwentyo nga bw'okyogera naye beera n'etiketi beera ne discipline mukamwako kasuku ogera n'oyogera wano kati njogedde ettondo limu gwegwe n'olwoamplifyinga ogambye nti ettondo limu ery'amazzi sinnaba kugaya ettondo limu eryamazzi sigogedde. Why do you insinuate things? Which insinuation we are talking about? Insinuation we are okay. Kankuleke. No. You are silly. You are silly. You are silly. I'm repeating it again. You are silly. Kasuku, you are silly, my son. Tolumbe nnyo. Anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Huh? You have started it in a wonderful style. Mbadde shooting and Uncle Kato wadi and Sanzen shooting kemwalabye Aria. Oba kemunalaba Aria. Anyway, tewali kitweko zako zisabi. Twajakala. Kuwachi wewe zako. Actually, we are making their life live longer. Yeah. Because of this Kasuku life. Waliwo abali mu America bali frustrated kakati ensi abakubye kubyedda. Ate kubafuukidde omuzira mungi bagambye naye bagunune. Uyu barafu ali kala afatulu. Baba bamusuulamu abaana bafa abomu nnyenda wo abalina amaalo yalawe masaka. Ogwo muzira bagulire ennaku esi American number. Barafu ogwo muzira gusuulamu abaana begundi mulabe. Bomu nnyendo. Bw'amasike mugende emafubira wane jinjo olabe leta abana be mafubiro olabe ogw'omuzira bagununira ekitonde nnyo America yonna bagununira essaawa ezi bali abantu laba ice cream bimu ye barafu yoyo omu yoyo barafu ompadde essanyu sirina ssanyu lyenkuwadde oli kasiribusire bannamasaka tukwate bannamasaka tubatikke ku maalo kwe bali kuva Botera wakalisizo kigangayizi Lugasa abo bonna bavaayo nga basibye emifumbi bayamuka mu America teri barafu ajja kusigala ku kkubo. Anyway, what a year it has been. Towards the end nze waliwo n'ekintu abantu kyebayitiriza muba celebrating omwaka oguyitamu gwe tobikola ekintu ekivundu bwe kityo ekicelebrating otyo okuyitamu. Uncle Kato is 365 days. Yes. You know the things that happen. For example, bye tugenda okwogera mu kkowa ebintu ebibaddeyo omwaka guno. Olanya yafa. Bannange Olanya yafa. Tumwine n'afa. Very controversial death. Abamu ne babasiba abaana bingi ebyali awo. Can you imagine? Simanyi era muguno emmeri bwe yatuuka. Emmeri y'Amerika. Yalina okujjako Museveni. Yali ya last year. Emmeri ya mwaka guno eyajja. Emmeri yajja. Emmotoka ki? Emmotoka ya Amadika. Sinayo last year. Muno era simwe mwali ebigambo ebiga nti Museveni bw'anaalinya mu Amerika wakuba jjeeke. Ye bannaye nadde njagala kikubuuzaako. Eno si gwe mwaka naye Kato okoowaddi.
nakolayo ku gundi ku Facebook yo oba gundi YouTube yo ngoli okojerega abaana musimamu agamba Museveni baalinnyayo era biki naye okowaddi ate ndikuwanze aba baana wakito baleka ate mbaleka bo bakola ebyabwe aba baana tebakyakuvumirako ddala bakwagala bwagazi ango kato waffe banjagala koki mwemanyi kasuku okwagala kwammwe kugwanga nkuba mwangoba mu constituency mwenali mwangobanga mubbi wakasimu waliwo okungoba ne digiri nte nogoba munno with a lot of frustrations, with a lot of envy and ego kogwe nti kamba fume emyaka gyabwe 5 gijja kuggwa kati tuli mu makati tunaatera kuggwako naye atera nange kogoba togenda kuzikiza nzikizaaki sizikiza mbakati mwanzikiza nfune wona mlangi nabo bali mu lutalo lwa elefanse wo kati fenafena katubirera elefanse wo era gitubaddemu omwaka mulamba bano bo baali balowooza nzinze bwe banankuba akalulu nja kubeera nga Kasibante nja kusirika yiba ne Kasibante ali ku kikati yerundira mbizize bagamba alina faamu eyo egomba nnene si nnene nnyo naye alina faamu muleme kumuleetera balongo bakuno mumuleke omusajja Kasibante yerundira embizize alime kofi we bagamba alima kofi alina embuzi olina nti faamu ye nnene nnyo si nnene nnyama bufaamu bw'ate faamu ye nnene nnyo eweza ente omutwalo ogumu oba embizi omutwalo ogumu bonna balumba bubizibizi obwo butonotono bubizi 3 2 100 naye embizi 100 ozimanyi ziba ntono nnyo wano wemanyi omuntu alunda embizi eyamwanyi pozi takyazironda naye nga nali manyi yali mukama wange Afande Katumba wamala bagamba nga yalina embizi ng'eringa ndogoyi nga nnene bweti naye osusa okikuba n'osusa olinga nka kijjenkenisi obusibe obukuku kiki katatawo kikyezusiza bagamba alina embizi eringa ng'endogoyi muntu wakimulimu exaggerate, you exaggerate things in a very stupid way sabo genda ogirye enkana endogoyi gitwayire jjajjawo mbadde bwewasigaza ku nsi bweyagala gitwayire ndagago baatugaa nti alina embizi ate jjajjawo oyo yaliko ebizibu byonna Kasuku buli kintu kyonna kyakola jjajjawo oyo yatakuba bulungi kulimba you exaggerate n'alikubye gwe ng'osinga ali mwana wange wawaka embizi gundi namba ndogoyi kati gifuula embalaasi naye Kasuku Lada ngotokota fitina mangu. Nkugambye wali alina sente n'ogamba tuyagala kukufitina. Nenga Kasibante alina faamu nnene bweti. Noga si nnene. Mu faamu. Sebo. Kasuku gwe tebana bakufitinako. Fwe bafitinyeeko tumanyi fitina bwetambula. Bwerabika. Gwe kibaiti nagenze mu show ya Simisa kisana kula nasose kubavuma. Ku kalenda. Sina bakuyimba. Naga kazina zinembwa katika zifumezi naye ati nemwe munanfuma nange nja kubafuma mbwa mwe ate bwe bagane Katoba naye kitukufumyanga bwekyo kiki abantu abakuba akalulu b'embaga fatulu wano ku kalenda naye wanyigira abantu beno tuva mukono tuva Jinja tuvawa okujja musho naye wala nembaga tanfuma bonna abanauganda basiru nnyo beba tubonyabonya bagamba waliwo abajjako wano ku geeti y'olumu nga bakwagala ekyatuuka kwabo nabajjamu okubajjamu oti nabajjamu nabavumavuma ne badduka ne bagenda tebalinda na bivumo badduka buddusi ku geeti bagiyita boggolako geeti bagiyita tali ayimira ku geeti eyo n'agisigalako bonna badduka buddusi bagatiwaga si ezitowange tabu ezitowa naye ng'omwaka gutambudde omwaka gwo gutambudde guweddeko kyekituufu gwo gugenzaako kato omwaka bannayinze njagala kusooka beebaza nga tetunagenda wala mwebale kulaba channel eno basubscribers babano omanyi nange ninga gwe bembavumamu ne bakola entondo ne bagenda 9,200 be basubscriber bennina bakyali batono nnyo bakyali batono naye
but nage twetaaga million nambe aba followers following Kasuku live. Nsinga kwagala nnyo abantu kyensinga nze bano subscribers sibafaako nnyo. Njagala nnyo ekireeta ssente, njagala abantu balaba obulango baleme bbubuuka kyekisinga obukulu. Kuba kati olaba tulina emitwalo gino 9,200 senga twaweza dde emitwalo 5 naye obuzibu obuliwo ninayo bano abajjayo waaka ku channel n'ateeka ku Facebook tomumuwadde. Ninayo bano abajjayo ne bateeka ku channel zaabwe tomumuwadde. Kati ninayo aba TikTok. No, aba TikTok bomba gamba bw'ojjeyo waaka leka mulogoza ffe. Oli bw'alaba YouTube Kasuku live asobola okujja alabe naffe tufunemu. Mufunamu? Tebagala ye tufunamu. Okay. Tebagala. Simanyi abantu mufunamu. Copyright ye naenda ne bamutwala. Okitegeera. Bw'obajjayo oliba omukuwa strike Kasuku naffe tweyiya tukola ki? Nonga agero nonye kwanko Kato. Ate banze byange basobola okujja bamanyi nja kubavumirayo. Era bagamba nkatajja tuvuma ne kati bo beeyiza mu waaka. Owai. Nobaleka ye Uganda gye tulimu. Otuuka kofunyeyo kofunyeyo n'ogenda naako. Obuzibu obuli ku TikTok. Fena kufuuka ba actor. Anti. Ba actor bategedde okubaayo nga balala nga nammwe mwoli eyo munyumirwa naye nga temufuuka ba actor. Mulekerawo okwefula ba actor. This is what I'm trying to tell you. Abantu abali ku TikTok, abali ku WhatsApp, mulekerawo okwefula ba actor. Muleke emirimu gyaffe tugikole. Why we are doing it better than you. Fools. Anyway, naye nze njagala beebaza. Batubeereddewo omwaka guno abatabuuse bulango ate n'ekirala kyenjagadde omwaka guno abaakajjanja bakendedde okitegedde ensi tosobola butakendeera abaka luli ng'oteeka yanko Kato omuntu nakkubira okuva e Canada anko Kato ayogera atya baatyo n'omubuuza mukwano gwani ateesa you an idiot a fool oteesa ki? My son, give me a hug. Give me a hug. My son, you're so lovely. Wakungambira ku those nincompoop, those fools. Tochongera nnyo. Neda. But you are doing a beautiful thing. Abantu mamulira abantu basukka nko Kato. No, nakirala abantu tewaliwo yaba mentalinga. No program Kasuku is mentoring our children. Because most of the people babazala mu 1997 au 98 95 12 kati abo betu mentoringa no program him.This back to Gbambako naye ate bayambye nnyo kubajjamu amaalo basikamu obususiru basikamu obutategeera basikamu obutafaayo obutali aginiki obutali wakati basajja bakulu ono mugamba ani anabagambira ko tumuyina okunaaba webale bannaye muyina okunaaba mututambula nammwe nga mutuunyiira ekibuga kiramba webale nnyo naye mwebale nga mutubeereddewo kati mumanye nti abakola program mitima gyabwe migagga tebasobola kukaabakaaba yaba kankaleke kajja kunvuma nikaana kange isi olutalo lwa gundi alulabye lunyumidde lwa isimakene kabuye agenda neyefuula ayogezawo kano kakabuye kanako mu America diaspora kasi gundi ngaamukuye kati onakala omuntu ategeera wetuuma otya erinnya nti kabuye Boston olwo kati ekibuga Boston we bakikyusa erinnya olwo nga gwofudde naawe why are you trading yourself because of Boston? Without Boston you can't be there. Because abera Boston, okay, fine. Abale Boston mwena mbatumidde nnyo, especially my uncle Sebaduka. Wolo uncle wango wempindi, I love you, I salute you. Ne tebategeera, tebategeera. Betty tebategeera. Only California, I love you. California. Your children and everything. I love you. I salute you. Jagadde olusi bajja ne bagamba Kasuku temutufaako, you don't mind. Naye mbeebaza. Katumwaga tumindinge tutya. Do you want us to lick your feet? Your what? No. No.
olowozeza kyaki ekyo? Don't laugh, you stupid punk. Lwaki okirowozeza? Why are you laughing now? Nekirooka kiseka. What are you trying to insinuate? What have I thought? You thought a very bad thing, a very nasty thing. Kasuku, I know you. I know you inside out. There are two things they leak: the fingers or the feet. No. But you are going. Do you want to lick? Do you want us to lick your fingers? Ogezako kunteeka mu targeti. Abatulaba. Munsabire nnyo. Mwana ono Kasuku ebigambo byaleeta biyinza okusuula eddalu. Bikujjako ekitiibwa kyonna. Bikujjako dikoraali. Omanyi ekitiibwa kyatugwako dda. So ekibuuka ekimu kyaŋŋamba. Ne Kasuku Kato Lubwama yali mu parliament. Konze was a honorable. Konze yes, he was a honorable. Man. Kati nga kiki ekimutiisiza ennyo? Nga tukola video tunyumya bino ebintu byaffe tunyumya. But we are human beings. That one. Yeah, that is one. Two, to living nga tukola free. Yeah. Era bannange njagala okutwala omukisa guno mwenna abalemeddwa okukuba oluseke nga tugenda mu Christmas. Temulowooza nti mwawonye. Ekibaleebeeta tekinnabafa. Ababaleebeeta tebannafa. Ne waliwo abagagga olw'omugagga omu yagezeranga nti Christmas bwetuuka n'owulira ngu yagane muga nti kasita omwaka mulamba. Baba tebakuleebeeta. Okukuleebeetayo kana obate ssente obwa mmeka? Obwa $50 miliyoni emu. Omayinza nno endeebeeta yange etama. Njagala nno. Nati njagala oluseke nkuba lwa waggulu nnyo. Nkubira mwami ono y'omukube abagendera kuggwa ebweru naye yatuuse wano yangambye alina ebintu byo naye njagala bambi ari grateful yalese ebintu omanyawo natwala abantu obaye boss gyebale Halo Sebo ogambo kya Sebo ndi wano ne Anko Kato oli side ki Anko Kato agamba ki njagala mulabako gwe story ogambo kya Sebo ngoyongera kunyirira munnanga ate tunakola tutya onoonya tukufitirira obwerere nyirako kitonotono temujja kufitina kati nina obuntu bwammwe butono naye nandyagadde okubalaba oba enkya puroguramu yammwe neebeera etya Sebo Muzeeyi Kasuku Anko Kato enkya puroguramu yeeri etya olidde oluseke luli lwennyini ayagala tusulewe oba oyagala tusulewe mukama wange tusobola okusulayo n'otuwa ssente zaffe ne tugenda nandi basisinkanye nembalaba nembawo ebintu byammwe bino bannange kati Anko Kato enkya oli free sawa mmeka? Ndi free ne kaakati nja kubalaba enkya ndikokwala mu kyalo bantu tekujja ku bintu nange munnange kituufu ogenze kukwasaganya bwana bw'omu kyalo munnange bantu tekujja ku bifettefette ebiva endiirwa ezo manye ebintu ebyo tuba tubyetaaga nekiri naye kale era mulaba kati okubanga obiryako lumu ate n'ogenda naye wabweru muyinaayinayo bigreens byammwe bivaamu naye kati kyetugenda okukola kati enkyankubireko saameka enkyankubirako essaawa ndowooza nga ssaawa 5-6 nja kuba ndi ready nja kubamba meeting kati kyoba kati kola lunch date oyagala nnyo loko food oba oyagala bino bya restaurant loko tujja tumutwale wali ebusaabala woolya enkya ninako firimingi inayo ekinyozi naye mpozi misana wano nga tutunaba kutandika ssaawa nga 4-5 awo anti zagambye ssaawa 5 waali ssaawa 5 fine bano abaana nja mugamba nja kubaleka nga maze okubasetinga kale okay omwami ono yaŋŋamba yagenda mu gurupu lumu mwali mugenda n'ayitamu natwala abantu bangi nnyo abantu bangi bemmekinze Pastor Sempa uno naye
Pastor Sempaji bamututte mu court. Namugambe twakiti yabazinidde break dance. Mulamuzi n'atabuka. Buli kimu oyagala bakikuwe mu break dance. Ate ensi bweti bweri. Kasuku kikulu wegeziwaza nnyo. Ate kwegeziwaza kati gwe break dance ne byoyogere ya break dance no negondi bikwataganira wakiro woze. Senga yakikoze bali mukutte musango kikati yebo kikola bwenzija ko gondi jaji nambuza nenkuba mu spin yawo. Nenkuba break dance. Basi baji gochasobola spin. Spin. Kasuku nzo kunsinga okuzina amazina ga Michael Jackson. Anyway. Now, ebimu ku bibaddewo omwaka guno. Twalina Lwasa. Twakolanira guno mwaka Lwasa nagwetise. Ne tukolanira Lwasa bwe muli ebyennyanja bw'omwala. Guno gwenyiramu ebyennyanja. Guno. Lwasa n'amaliriza n'akola eky'omutawaana. Twamala okukola ebyo byonna. Lwasa. Bannange bw'obeera mukwano gwa Lwasa oba obonyebonye n'ensi. Tugenda okuddamu okulaba Lwasa ng'ali bukunya. N'akantu kati. Akantu nkubuulire. Kasuku. Gw'omanyi akantu ka Lwasa tobangako mukazi. Ate bw'olaba omuntu ali obwerere kati. Oyinza otya okugamba akantu ka muno ntubuwe kati. Ate wakalabanga katini. Neze kundi seba akantu kali kama kali tekannaba kubako kye kali kakuzi. Kali katandika kali kazeyo buzi. Ezo generator za amaanyi. Zate zinaba muliro. Nesenga nantu beyaga nti wali abasajja abamu nga bwabata tali ku muliro addayo ne yefunya ne kaba kati. Ne kasitakolera baati. Ngati kye nkugamba. Nekale ebenenzi eyononesi. Etudijjana tudisikazinga kubuhupa bw'abantu. Ati awe tuli. Ate bebagala tebakulimba enensi eyononesi guno omwaka gonna kubadde bintu bya kisiru byokka bya kisiru. Naye Lwasa tukwebaza kati yagenze mu bya kumanaginga bayimbi. Halo muyimbi gwe yatutaate waliwo yavuddeyo ganti ate ye manager we. Ate Lwasa agenda. Lwasa please togenda mu kumanaginga bayimbi. Ogenda kufuna ate ebizibu bingi. Ojja kutuuka nga bajja kusiba defilement rape biki biveeko eyakugambe takwagaliza ayagala kutwala eyo bakukwatira eyo bakusibere. Naye okimanyi nti guno omwaka kaka namalwasa togendayo managing abayimbi n'abayimbi oyagala okumanyiriza sibe bageze nnyo bajja kuleetera bisibu bya bwereere. Omanyi nti guno omwaka Why nawulira Lwasa nti negundi ye bagitwala kirabo nawulira mbo bagitwala nasigaza garden zokka waggulu eri. Tomanyi nti guno omwaka era Lwasa bamusibako. Walo bamusibira awe bya gold. Nene bamutamangu nnyo. Yagabana gold ne banne. Abagabana gold ne abakulu. Gwa mulimu gwa Lwasa buli omu mulimu gwe. Job azadiza gold zikolina okubanga olimba nnyo olina okubanga atotegeera bulungi. Nze sikyateeka maanyi ku bantu. Abantu buli omwana onya ssente bwazifunye muleke. Ate ssente bw'omala ozifuna tezikaba mu nsawero zingamba nti banzi wa bubbi nzija mu nzira enzizo. Bibine byamayinja byalanze ezekibi zijje muzizo ani akugamba waliwo alina ssente wane zitali muzaji ate yamaliza taziriddeko ezekibize yayitanga ezekibi yeyazidako nakasajja katunako enseeka kubye nnyo owayi nawuliddembo omukyala yeekyangamu mukyala w'amayinja akyali naye oliddembo akyali naye mbutali naye iri kakati era emyaka mayinja bavuzeeko kye bavuze mayinja emyaka gye gyakuwasa mukazi mulala zenkubulidde kyokka mu bulamu waliwo otuka ng'olina owasako omukazi omulala nti ng'olina okuwasa omukazi omulala ng'ono gwatandika naye akuze buli byogezaako okubaako bintu byokola alabanga amumenya akaaba akula atya alina entondo kiringanga mukazi mukulu bakazi kwagalwa katolo bamagi n'emyaka entondo gyenina yampitirivu onkolako akantu katono nyo nenda abanga onkoze ekintu kinene naye nga akantu kabadde katono kati
Tichigana ate buli omu akula n'ebibye. Kati oyinza okubeera awo ng'olya emmere yo. Mmere nga yiyo. N'engitunulira bwendi. Ntandika okujja ebiyengeyenge. Ebiyengeyenge ntandika okujja. Kiki kyabadde. Nga ndaba emmere eyo nungi nnyo naye sikyasobola kugirya. Lwaki? Sukaali yammala amalayo dda. Ndwadde zaakumala amalayo dda. So let Lwasa enjoy. Olina kongambye waliwo emyaka gy'otuka ng'olina okufuna omukazi omulala. Ng'ono ntondo. Olukomawo leeti nanyiga. N'okubuuza ku myaka gy'oliko. Oyagala bakutwale out wa. N'okusobola nga takyakusobola. Ng'oyuguma. Okuyuguma kutya? Oli mwana muto. Okombuuza ekintu ekyo. Okuyuguma toyugumangako. Myaka gyonna gy'okulidde toyugumangako. Ate beera neetaaga kumanya kuyuguma kikwogamba. Bategeera okuyuguma mma mukutegeere. Walawo emyaka ng'omukazi takyasobola kuyugumako. Ng'oyisirizza ng'okikubye nnyo. Kati naye onaku zino tokisussizza nnyo. Tokubye nnyo. Kati awo mba nkubye nnyo. Oba okubye nnyo. More power. Kati omama oli mu myaka gino. You are 52? Yes, I'm 53. 53. Next year you're making 54. Wow. That's good. Kati wow kitegeezaaji. Nti kirungi you're making 53 next year. Don't be stupid now. Ebintu ebyo byokoppa nga tebirina wow. Kalicha y'abantu balala yogezaako okwesiba. I'm trying to compliment you. You're complimenting. I'm complimenting mu Luganda. Why bangamba? Omukati bw'oyingira gye emyaka kati nga gye mulimu. Semane ng'eno atuuke atandika lebera bulebezi eno wansi. So I'm asking to find what I'm trying to find out. Now that I'm not your age, but you are that age, is it true? So that I prepare for it. Mbobera tochasobola kwambala boxer ina kwambala pant. Nga zine eno wansi akakwata kuba amadde gasobola okukkeno ne gagoba. Mwemulaba abantu abakuze temubalabya muddala amagezi gonna. Oyinza ty okwogera ekintu ekifaanana. And you laugh. I'm just asking. Why are you asking stupid things? Now how can I explain it? Okay. That my testicles, they are swelling, they are falling. They are falling. Are they still firm? Are they firm up like ours or they are? But it depends, and depends the character yo. Depends the monomobili gonse. Obyange bikyali intact nnyo ninganga ovakado. Ate nina one. Oh, inasema omubati. Nina one testicle. Yekwata wonna. Akati laba obusiru kati obadde oyagala nkugamba nti nina 100 testicles obadde oyagala nkole ntya. I have got one testicle. Nina ngawo bolaba obufakedo. Nakanyemu one seat. That's a big one. Naye kati bannaffe abayiika Windows babeere ku byabwe birala naye zisimanyi nze nkyali intact. Naye kineewunyisiza gwegumbuuza ate n'odduka olabika you are falling yourself. Ninga oyangu yokufalinga. Nze sinnaba egyo ebyaka yange sinnaagwa semane ngene. Semane ngene akyandiwamu. Mate nze nina ensigo bbiri. Nze nina one. Namuyembe. Katonda yampa mango type. Nakyo kigenda fuuka kya bulambuzi bantu kujja kulabera. Sirako omuntu alina nsigo emu. Nze ngirina. Naye ngenda kusooka giraba ku ggwe. Kati sebo kati genda ebyalo okuba enduulu gayembe naye kati obuoyo olumulaba atambula naye alina ensigo emu. Kyoba ogenda kuŋŋaanya abantu bonna ku kyalo. Alina semane ngene emu. Ofuula ekyobulambuzi sebo. Niyo manyi nti buno oba kufuula ekyobulambuzi oba ku ttabu okweyambula bwoti abantu bajja nga kutunula bagenda. Ane ebizungu byo byagala kukwatako YouTube, but this is what.
Okay. Nensi nonge kubi. Omuntu aleta deal. Ni wiyambo. Abantu no balagase manengeni. Now, ekirala kibaddewo, I think this week Akram ne Kurufemu embaga yaabo wagiraba? Nagiraba. Very controversial. Nesaategeera. Abantu baite baagala Kurusumu afumbire lwaki? Simanyi. Anyway, abantu bana bali baagala Kurusumu. Ekyasinga oluma abantu bagamba nti ono Akram he does not exhume by appearance he defines a poor status. He does not look like, you know, bali bagala omusajja ng'agwa mu kifaananyi kya muzaata kamulegeya kati ng'oyo ndowooza kamulegeya omanye emyaka gyalina naye bannayuganda bano bamanyira bajozi abanaganda bamanyira senga sekamulegeya yavayo n'akwasa Kurusumu ate baalivumye kamulegeya byandibaddeawo ayagala kufiira mu kisenge yeekola biki ebyekisiru emyaka gye baalivumye Kamulegeya mukama waffe tukubuuzizaako tukutumiddeko nnyo n'amaanyi go gonna tugamanyi n'edduwaazo zonna ennungi tuzimanyi n'amaanyi go ag'ekitalo tomale asebo oyo mukama wange mukama wo naye tomuweeweta nnyo otyo nina okumuyitiriza sebo bw'oba mu busiraamu ng'oyogera abasiraamu ng'oyo tomumanyi obulamu bwo buyinza okubeerera obubi. Nze manyi yaliko masanyalaze manyi Sheke Gugwa oyo kati omanyi gyali ali Saudi Arabia bamuwadde deputy ambassador njaga nga yangenze wala mukubireyo nti oluseke nga yagenze wala ne Saudi Arabia sebo ne gundi gye yalaze Cristiano Ronaldo gyagenda ozanyira kati million 17 buli mwaka eza dola eba bagala tourism anti bagala kusaba World Cup 2030 bagala musana bange yabagigabye dda eya 2022 gye bagabye yawudde I mean ya 2026 US and Mexico obane Canada kati bagala gaba ya Saudi Arabia ya 2030 Saudi Arabia ejagala naye balaka kuba bajjaji wa Africa kwa kati Asia baddeko Europe nefuna percent kati balako kuba bagala olaba bagitutte kata bagitwale kata sente Saudi Arabia bweneyingizawo dola bana abasajja baagala nnyo sente ate abazungu abawalabu baatulaze ekintu kimu nti abazungu mubatiira bwerere sente bakanyuga sente wesuuse mpola entebe yange eyo tugikutu anti kati nyitule nokukabebe no wano makati eguddemu nja kuyita mungu eyo nenanga nobona ogwayo n'ogwayo wautiisatiisa ino okugwayo gwosoose okugwayo tojja kunyononera ntebe kwefigayo eyabavubi wena ositudde ekifuba kiri eno kiringanga ekyali empuuta ulinganga situdde bwotutula mulungi you want me to sit high tuwekyusa don't this is my chair please okay you can have you breaking when you break it what will I get when these you chairs break are it old they are even old fashioned you see what's chairs webatika mbono obuntu anti tomanyi style mwava wala nnyo born and bred Kyaddondo ewajjajjawe eri Matuganga wala tiwabadde nabadde Matugga ani yagambye tiwabadde Matugga wabadde nade kyali wajjala jjajjawe abeera kyali wajjala nga bazadde bo babba nnyo abazadde bo babba no nze naye bange tebaliyo ekyali wajjala olowooza tebali mu generations ezimu yagala kusooka taata oyo yali mubbi your mother was a thief your taata oyo yali mubbi kyova olaba mulina good life eyo ekyali wajjala wali wagulika kale taata wange n'abanga aguza abantu n'agula ekiboga naye bannange saalonga otwala otyo omuntu ne maama naye maama yagula ntwetwe yewa eri mubalogo wala eri gye baloga amaaso gano agamamyufu gye twatwala Aziza Ziyoni Azizi mwamutwalayo musajja yamuwonya amaaso ago manyi Azizi yalina nga amaaso ga red nga amaaso gajja ne gafuuka ga red ne gafuuka ng'omusaayi
nga bwatunula mu mazzi bwati mazzi gafuuka ga red naawe leka sigala tekyaliko tewaliiwo okaayana nze wabeegadde ku mbizi eyenkane ngamiya nakugambye eki wangobeza okusudiya wakaye kasuku tokisusa kati naawe otandise ate azizi taliiyo azizi gyali mumubuuze amazzi gayinza okuba gafuuka nga red because of reflection of the eyes. This is what I'm saying. Fe twalabanga red ati gwoyinza okuba kati oyitirira omuntu wabaawo otuuka n'omuleka bw'ononimba okuva ku macapako olweggulo omuntu baako womuleka amazzi ne gafuuka red amazzi gafuuka red kasita nkulimba tolina gumba limenyese lwa birimbo byange byenkulimbye gwe kati entwetwe eyo kati bajjanjaba amaaso entwetwe yewa nekalera aba generation gye tulimu neggwanga tebalimanyi kati kasuku oba tumanyi ntwetwe kabayita kajoweri akakamala university ng'akaagala okuexhibitinga nti kakasomye knowledge bye kasomye bya kisino n'ekimu tekwali kyekagenda kukola kali awo kazunga buzunzi bulinda kugenda kufuuka bukadaama busekadaama abaana baffe neggwanga nalyo nobeerawo ng'osoma kufuuka sekadaama kati ankato entwetwe yewa entwetwe side zeeyo ekibogaboga eyo noyingira eyo munda paka ng'ebunyole eyo ngewa bannankabirwa nankabirwa naye baako bannankabirwa akalulukuruno kamukubi yali aluddeyo nnyo naye anaddayo ejja kuddayo basirwa abantu beeyo bajja kuddamu bamuwe ate nga nankabirwa Museveni oba nankabirwa ne Museveni oba Museveni lwaki ayagala nnyo nankabirwa n'agenda n'amuteeka mu ministry ey'amaanyi erimu ssente buli kimu naye nankabirwa tosobola mukuba luseke mugumu nnyo simanyi ssente olwagenda zikolamu ki mumanyi ne wali wasula ewuwe kwakulait mmanyiwo ojja ogendeyo sirina kyenneetaaza nankabirwa ge mazima ate talina kyavaamu omuntu gwe nali mmanyi amukuba oluseke yali balamu balamu amukuba lwaki bino ebivulu byabwe bakolanga biki anti okutwala ebyuma tomanyi yali chief whip mugundi ewedde chief whip beewalana oyo bewalana kaddaga paka nankabirwa omukazi ono mirundi ate nanze nampuyira obusungu nga saagala muntu aŋŋambira kadaga yali akutegedde nekakati era akyambeezaawo akunyigayo si kunyigawo bunyizi ŋŋendeyo nampa amagezi nenfuna ssente era mbeera olwa kadaga. She's my friend, she's my mother. Mwenkana emyaka tasobola kadaga ate mwankana antya kadaga ali mu 60 nze ndi mu 60 oli mu 53 ayinza okuba kusinga emyaka 10 emyaka 10 abamaama oyita gya kusaaga anti mwemba mama b'abantu waliwo omuntu akuzaala n'okuzala nga maama naye ng'ali useless gy'oli nga omulimu gwa maama tagukolangako okitegeera kasuku kyekugamba waliwo ba human beings nga bo baazaalibwa nga bamaama waliwo abantu abaazaalibwa nga their mothers to everyone kati nga maama wange yali maama wa buli muntu. In fact ffe kumanya maama yakolanga ebintu nga ffe abaana be titulina nnyo kye tufunamu mu kubeerawo okwe naye ng'ate abaliwo bebasinga okufunamu kumatino tutuwa abantu 20 maama akeera kumakya tulina ffenna tetukola. Maama akeera kumakya n'agenda n'aleeta gundi byengege tebananga bakabantu alyenge ebintu ffire ne babiyiwaawo ebinyanja ebigumi bena n'ayiwaawo akati nga bagenda okufumba wali nga bafumbira abantu 2 mubonyebonye n'ensi ako kato. Nina brother wange bwe nabonaabona naye kati ali Sweden, Simon Lubwama ali awo mwana wa maama bwe twakula naalongo ye yamukuza bangi
bano nomusaji wakoite supermarket yani mutunji mumwanyi Apollo mutunji nenge nze bantu bali badde banyigayo naye nze negagasa nnyo njagala byakusinikira twagala tusina kunsinikira kunnyumya ngalo akuwa 15 n'alyoka ayogerera ebigambo batama abagagga mulekera omuzobu gw'okutunyumya Katonda yatukola omubeere bagaggafu tubakuba oluseke it's a necessity. Now next level properties nabambye omuvubuka ali eyo Kiboga Mubende eyo Kiboga Nakaseke yeita next level properties yangambye kasukoli ne baba yagala kyalo kiramba nsolo kimulagana akigula kati ayine ettaka lyamanyi batunda n'okupangisa umanyi okupangisa ettaka n'olimirako okugula yiika y'ekibanja toba na land title bana ndagaano ya 3.5 okugula yiika y'ekyapa $6,000,000. Wow. Kati side zeyo Kiboga Nakaseke sosolo kubanga kati yagala okupangisa $1,000,000 yagala pangisa ttaka yiika eka suko jukira tuwannemeso okutunda ettaka lyange ewa edidi waliolanga nanga no kansoke maleyo wana kale 0705 523402 0705 523402 abantu abalina sente kati vakufe buno betulanga 15 ngogenda zimbako njatekako bapangisa bichi half acre eka namba ngeri Kiboga nalabanga ba Patrick ne Matovu Junior bayinanga ekibiino maye walo ne bina bebakola kati nga begatta ne basonda sente ne bakirira eyo ne bagulongo ba ika nga 5 ne basimbako kasooli gomanyi kasooli wa ika 5 season nejjanga bagizo okukungula bayina gwe bamuguzanga nga mutwala Sudan eyo nenga sebo Junior amanyo okujjaawo nga ina mu milioni zenga 3 batunze kasooli naye nga tomuyimiriramu so but soko lindeko linda kanko kato linda ko kati abantu abagala bimisa abantu kasooli nga tebalina jiba no sigamba kasooli sigambye abantu kulima kasooli bonyeza nya abantu kugundi yano kasuku live abantu bagana babulira ku nebintu ne bagenda kati buyo gandi musajja ikata zipamu zita milioni asa kugambye ike zisoba mu 5 tomanyira leka kubisa abantu babendi tewali chenkunyere chilibeshti ango kato when you get this land walwe takaliba okiriza nti wali etakaliba muntu asobola kulima nga simu gaga nga talina sente ebuka kulima ebyaddala anti kati nze benjogera nabo sibebo abantu boliko abenkumbi benjogera nabo era abantu bankasukula live bakimanyi benzijanga njogera bya kinaku bamanyi bemba njogera nabo nakati wano byenjogera ebya sente ngogenda kulima agriculture w'amaanyi nga bwogambye nabeera bemanyi era njagala okubategeeza nga toyagala kutta sente zo batona bakuweza sente nnungi togenda mu kulima naye ati kati ettaka weeriri abaagala okulima nze have testimony kubali baalimanga of course nga benkugambye tebaalimanga nti Junior yekka they were a group okitegeera okubya nnyo okay. So but you can buy land waliwo abagala okugula waliwo abagamba njagala kukyusa wafu nkole ebijja ebyange Luweero wali Nakaseke ngogenda ogula eka zo 2 ze $1,200,000 ez'ekyapa next level properties ngotandika family yeyo ate Luweero is like 45 minutes from Luweero kumpi nnyo 0705 523402 ebirala watosobola kulima ng'okolerako ebirala byoyagala waliwo abasimbako emiti ye naganze mu bukadde nja kubeera mu miti gyange yes kati nawe oyagala kukola bya gundi movie center genda oguleyo ettaka eyo eka zo 10 tezimala twetaaga ttaka lingi ogenda otandikireyo ebintu tomanya ebisigadde binakusanga Katonda ajja kunsasi so njagala kwebaza ne bannaffe betutambudde nabo omwaka muno bannange ba sponsors bange Arapex Style Adhesive gwasiba tayiro
kozesa Arapex in a special way. Njagala nebaliza omwami oyo gwe bayita Ojje nkwebasiza nnyo munnafu webala nnyo kulwanirira programu yaffe eno Kasuku live ate webala nnyo kuwanirira Kasuku kubanga oluseke lw'okubibwa lw'amaanyi naye ate n'obeera nga tosagaasagana naye kankulekere Kasuku akube nziza ate olwange lwelulekawo ekituli kinene balina ne Platinum Wellness and Spa balina Oj's Motel nja kutwala ku Platinum Wellness and Spa balina Moroccan Steam Bath ogimanyi bakola batya kati steam bateekamu ekitanda ne weeyambula wenna ne bakuwa akapale koyambala bukabanga butimba bw'okola effumu olemedde effumita abantu okitegedde bw'okola effumu olemedde effumita abantu ate effumu eyo balikola batya waliyo abaweesi b'amafumu kati ovaayo wuliriza it's a big point waliyo abaweesi b'amafumu effumu likaziina when you get honey. Yes, that's what I didn't know that you are driving me towards so those kaliba kakuwa mbokambala katwalo nga fenze binyingira mu ngenda bwere obola ndi mutini nnyo bandi munene nnyo gwamanya Kasuku obeera oti yange oli bwere ate langulira mukato ekintu mu bulamu Chester kyakkola kweyambula nze omusala nabe guba gwaka nnyo betuno ng'ajjamu essaati olubuto wabweru mwe mumanya bino musima tuli ku bichi biki ne wansi eno sha nze nenyingira akasenge n'omuntu sirike nsoko njeketaala ekyatuleese zonna era ololera baka video kango ojja kundaba nga ntambula nze nandi bote kubanza okuva wano paka wali nga ndi bwerere tekirinaako ekintu kweyambula kyekisinga obulungi mu nsi naye figa yo ebinyumanyuma byo tebiringanga ebyakisa kyamukama n'omwana kisa kyamukama okimanyi neefuma lwaki nalaba vidiyo siddanga mu kufuna ku ssente mwana oyo nalooka atukunamira nakunamira ensi yonna. That is the moment, the worst moment, by the way, the worst moment of the year. Kisa kya mukama ng'otulaza amanyuma go. Nalo ate kisirusiru nekirooka kijja mu kamera ya munsonyiwe Buganda bonna kale kiina eddoboozi eddungi. You know he has got a very deep voice ennungi ennyo. Bw'ayogera bw'otyo ogamba omuntu omukulu, omuntu alina amagezi. Oyaze. Kumbe kutulaga bulasi binyumanyuma buli kaseera gwe mulimu gwe talina kirala. But that is the worst moment of the year. And what is your best moment of this year? Best moment yange. Best moment yange sagala kulimba. Mary. Emeri. Abaana bayogerera emmeri. Ntize. Abasirikale baawano bajenero bakkano ne batandika okutuula obufuufufu. Ndabamanyi Museveni bagenda mujjako. Abaana babeera ku Facebook kuno ne balimba. Kyekirimbo of the year. Bibiri. Emmeri n'emmotoka. Ebyo byatulimba nnyo. Mpozi n'ekyokusatu. What really excited me, ni Museveni ogenda mu America nekote mukuba jeki nabeeranga musajja n'avaayo nga tuwali ng'entebe enkalu. Museveni abadde mu America ng'entebe enkalu eri wano Bobi Wine atatwala ntebe eyo. That was my best moments of the year. Anyway, as we wind up, Shukra Habo tweyanziza nnyo. Shukra Habo Solutions, thank you very much. Tap send bali America kuweleza send walujuze yampereza ya sente ku tap send mwebale nnyo ate ba tap send omanyi bo sente baziteeka ku account so njagala bebaza obutanindisanga nnyo mbandi awo nga zigenzeeko so thank you very much. Arapex tap send abenkuuka bampa ku bulango nkuuka y'omwaka luba yampayo era nsuubira mukoledde omulimu mulungi nnyo webale nnyo ani omulala awo anyway
Noza byebyo. Mwena asodo tuwagira omwaka guno. There's so many things that have happened. We can't honestly break them down all. But thank you very much. Thank you. I think for me, my biggest story this year, what was story y'omukyala Senga gwe tubadde tuzannya. Omuwala yagala gundu wa Senga we. But is it a movie or is it a live story? It's a live story. Oh, that's nice. Nei papula nabirabika naye yali angambye yagala bizanya mu movie. Actually aba automatic baali bamukubirako. Yes. Nabagala muzanya mu movie. Tell you very interesting. Tell you new intrigues nyingi. When you are bringing up a story. Juzi namukyaziza era bupya nangamba kati ate waliwo ettaka bayina ekibiina. Baali bavuga omanyi waliwo omuntu ng'oyina ebisima bye. Akera kumacha bagenda waliwo agenda obbalaga ettaka lye bagenda okugulanga ekibiina. Nga teyewulira bulungi agamba bbaawo oyo nti jangu tuvugeko. Mu kutuuka eri ow'ettaka nga gy'abatwala wala. Abavuga naye ali mu ttaka. Abagamba nina be mmanyi abalina ettaka kambakubire. Mu kubakubira bagenda bagula. Ate babuzaabuza biki n'agamba kale nze olinja kwesotinga naye nze namubalaga nze kambawe eryange ng'abawe ettaka. Bwe bakyangana na bino byabadde ajja on air ng'amwogerera ettaka n'alitunda omusajja. Kati bagenza otuuka ng'ekibiina ogenda olambula ettaka buli omu bamulage poloti ye biki nga lyatundibwa dda. Omusajja mu kibiina yalimu ngaani? Teyalimu. Ekisima kyamukwata wali nti ono batuuka okugenda ono yakooya mugamba jangu otuvugeko. Otegere ebisima bye bisanga abantu. Nti Angela chovola olaba life eno. Tostekeddwa kulwana nnyo nayo. Butereevu. Kubanga gwe kyogenda okuba Katonda yakikuteera dda. Chovola banze sitawaana. Mu kibuga eyo mba sina kye ngenda kufunayo nze mbeera webaka. Nebaka kubanga era sina sente zewamba ntadde nti zingenda zifunayo. Anyway, tumalirize ne Haji Jafar. Omulungi. Naye atuwagidde omwaka guno. Jaffa sirierabira dduwa y'Olufalansa. It is the best. Dduwa y'Olufalansa sebo mwami Jaffa yali kyasinze okubeera ey'amaanyi. Ne moment eyo tetwagende wa Jaffa. Jaffa atugamba abantu bannange bajje bangi nnyo. Waliwo n'oli kyali ayagala nnyumba eri nga mwogerako. Ani? Oli bamuyita waliwo kyali wa Jaffa. Omutonzi w'ettonda. Omutonzi bwe bannange abantu b'omutonzi w'ettonda namwe mugendeeyo. Abalina ebizibu mugendeeyo agala okutereza amaka omutonzi w'ettonda naye waali ennamba y'essimu mwemuba musobodde okugenda mujja kugenda ku gundi zange ku YouTube yange Kato Lubwama 0700 398888 0700 398888 yeyo ow'ettonda. Bannange mugendeeyo naye afune ku mbavu ng'akola. Ndowooza byebyo biweddeyo. Ate tukyalina kye twongerako. Waliyo Abajapani. Omujapani waffe oli? Omujapani naye muyaaye nina gye namulaba eyo naye akuba gigi ku gigi. Omanyitira naye akuba gigi ku gigi shona. Agenda naye wamuwa ebintu awo ebyokwogera naye agenda afumba abantu. Shona ate gwe tulina okubeerako okumukubirako oluseke. Ate yalwekubiddeyo mwennyini. Ye mwennyini. Ze nakugamba omanyi Kasukutu olina ebintu byange byotonzikiririzaamu. Ntunuulira butunuuliza omuntu we nti Katonda yampa 7 sense. Ey'olumanyo ntuulira muntu neŋŋamba nti gwe ofaanana nnyo kitaawo naye ng'ate nga abufaana naye nga n'obubbi bwa kitaawo era obulina okitegeera buli kimu. Nze namulaba bano aba boat cruise balina end of year ku kirabu D1 Eshinjuku. Baani abo? Ab'Japan. Robert. Tomanyi nti ffe ekintu akantu kafuka abantu b'Japan bakalaba nnyo. Robert. Ow'Japan. Ab'Japan. Aba bayita ku boat cruise. Ate baakoma ku ki?
bakoma kuti wono ne musajja afuli mabira wetaki mabira banaye happy new year my guy nkwagala nnyo byonna byokola webale nnyo tagenda kwebaka ali Cyprus kati ali Cyprus amazeeyo wiki namba nduddo muwuliza mabira yeyagala okufa obulamu bwetaaga ako kato Cyprus yeri tugende ku Cyprus sina sente zigenda Cyprus ate abana abantu abatuwagira senga omuntu avaamu n'agamba ne mujjemba yisi nesebo birabo ebyo bibeereeyo ebisiru ebyo nekikugamba mbo kasikunga tojjanga ka America nombuuza nti America ngenda sinikawo mannyo waliwo abali bagala okuntwala Seattle nembagamba naye nabawa biiru yange okundabirira tebagita bali balowooza nti nze nange ndi Sekadama nti baba yanzije wano bagenda kunteka nsule mu ddiiro namugamba nti omuntu ala hoteli 5 star emmotoka entambuza buli kaseera limousine entambuza mu America mulina okumpala ati esitecha kyebyendooto okubeera kati tebazze kababikufuule njagala kunoonya amagezi ngeri genda batayira peri naye nange next year ndowooza ŋŋendekoko ne America tenyuma. I didn't like that. Naye njagala genda Paris. Tugende Cyprus, tugende Malta. Njagala Turkey. Tugendeko Italy, Paris. Njagala gendako ne gundi. Nyagendako ne Jerusalem. Ze sina kyennonyayo mu Jerusalem nonyeyo kyo. Anti bagambe Yesu gye bamuttira. Kakati gye bamuttira nze ankwatirako ngende ndaba abatta Yesu. Ate bakyaliyo. Naye waliyo omusajja gwe bagamba Yesu yamukolimira. Ali mu myaka 2022. N'ebintu ebyo by'okuyimba kasuku. Onimbira. Omanyine yabingamba. Mirundi. Omwana oyo mirundi. Mirundi n'abeera ng'olimba ensi yonna yonna okugiba. Mirundi nkutumiddeko nnyo ne bulaza wange enanga nkutumiddeko nnyo yonna yonna gy'oli. I salute you brother. Naye bro omwaka guweddeko sikulabye bro wange mbadde bayogera kati naye nange otulimbye n'omwaka guno bongere tebasoma they are uninformed bali abo tebasoma mbonanga bayogera ebintu ebyamagezi yamunanga olwokubalira nti asoma n'abatasoma batandika okugamba atulimbye naye ekyomwezi yayitirira yakuba emunyenye tusindise emunyenye zafusanisa okutunulira Bobi Wine yali abulako ganti Bobi Wine ne mukazi wa Bobi Wine yani Babbi tubasanze nga beekutte nnyo tetumanyi kigendererwa kigenda kuva mu kwekwata beekutte bwekwasi bannaye njagala kuwunzika nga neebaza Anko Kato kasuko nebazaako yakwebaza ennaku gyondabizza omwaka oguwedde guno toginteekamu omwaka oguddako ekyokubiri guno omwaka ogujja olina okuba n'ebintu 3 ate nga bibyo yangu n'ebyokulya byo wadde onsanyusiza nti wana abadde wasemba wadde otandise okujja n'ebyokulya byo lwakuba ekyakabi gwe wangatta ne kaye wisdom Faizo nga tategeera angatta atya n'omuntu asinga okuwoggana mu nsi omanyi kaye wisdom aliko wayayemu ku mutwe tekola bulungi kasuku nabadde n'endaba footage ngana oyo takola ntobayinoneka naye nga webale nnyo webale kumpanga interview webale kungumiikiriza nga nkukeeranga bwenkedde leero webale Anko Kato akati ebyo oyogera byaki kubanga mutima gwe tonneebazizza nkwebazizza kubanga era byomala okukola ebyekisiru tolaba nti onneebazizza biki era ebintu byebimu byogenda okutandikirako omwaka ogujja bw'oyogera semanegene simanya bw'oyogera biki ebintu byekisirusiru nondaerekitinga ontwala mu kuwemula naye 2023 lunaku lwe lujja okyuka na kalenda nti kati tubadde tubala gundi
bututu nera tugenda zuukira weewamu ebiwamu tetulina kyetujja kyusa tewaliwo temusuubira na myaka mirungi 2022 tebadde mu kirungi kyonna ze siramu birungi okujjako oxygen getufu Katonda naye nze egyo emyaka egiri odiyazi egyo gye nsinga okufuniramu ebintu era 2023 njesunze nnyo nsirina kyengenda kufuna mu 20 nga bambadde mu 2022 era naye kuno mwaka mbuze ne benzi wavuga benzi wagivuga mu Katonda ako kato kimala mubeere bulungi mweraba wavuga ka benzi Katonda bye